Okwawukanako nga bwe gutera okubeera ng'omulongo Sarah Babirye asinkanya abawuliza ba pulogulaamu ye ya Kkooti y'Amaka ebeera ku Radio Star ne Star TV. Ku mulundi guno lyabadde essanyu jereere obucacyanca na kuzina mazina. Pulogulaamu eno emanyiddwa ennyonga ey'ebizibu, anti abantu abatali bamu mwe balomboojera embeera mwe bawangaalira, olwo abawuliriza bannaabwe ne babasalira ku magezi mu ngeri y'okuvvuunukamu embeera eno. Mulongodde lwe lunaku omuweereza wa pulogulaamu eno omulongo Sarah Babirye lwe yateekawo okusanyukirangako awamu n'abagoberezi be aba pulogulaamu eno, era ng'ebikujjuko ku mulundi guno byabadde ku kisaawe kya Nakivu Blue wano mu kibuga Kampala. Ku ssaawa emwezi okumakya abantu babadde batandise dda okuyingira ekisaawe ebikujjuko byo byabadde, era nga bwe bwazibidde wamma ggwe ng'ekisaawe kimaze okubooga. Ye omulongo Sarah Babirye yatuuse mu kifo kino ku ssaawa 6 olw'enduulu netta abawagizi. Abawagizi nga beegattira mu bibiina ebitali bimu bavuganyizza mu mpaka ez'okuyimba, okuzannya katemba n'okutontoma, era nga zaasaliddwa mu nakatemba Andrew Benoni Kibuuka. Oluyimba ow'okusatu abadde Strong Heart, ow'okubiri abadde Dream Team, asinze mu luyimba ye Mukama yasinga. Mu bano mwe mwabaddemu n'omuwala eyazannye nga mulongo Babirye Sarah wakati mu kumwogeza mu ddoboozi lye olw'enduulu netta abantu. Ali ku Star TV program Kkooti y'Amaka. Mwasemye abazadde abalina omwana bammwe nga bagenda ku ssomero ne bakobawo mu ddembe. Naye osaasira omuzadde alina omwana mu nju, talina kyakumuliisa, talina kyakumunywesa. Era bwe gwe tutannatuuka kwayisa emikono mu maaso n'ogamba nti alhamdulillah. Abanywedde mu bannaabwe akendo wakati mu kwolesa ebitone baweereddwa ebirabo ebitali bimu, nga n'omuwanguzi eyasinze mu byonna yavuddeyo ne kavuwa akakadde kalamba olw'owookubiri emitwalo 7 gye yazzeeyo nazjo ewaka. Abasinze omulundi guno bamukibuka beba Mukama yasinga. Abantu abatali bamu basimye nnyo omulongo Babirye Sarah byabakoledde mu bulamu bwabwe, era nga bangi bamuwaddeko obujulizi. Nalina akafiiro basatu embute zakavaamu 2. Ate nga n'olubuto oluvuddemu luntwala mpaka Mulago. Kalina mwana gwe yasiika. Muganda wange natuka kundeka mu ddwaliro n'aŋŋamba gwe tukuvuddeko oba tovudde kuzaala. Tojja kuzaala biveeko. Ono omukyala kye mujjukirako natandika obujjanjabi naye ne mugamba ono omwana tuyina omuzaala. Katonda yanswaza era Katonda bwe yayagala omwana oyo n'akola ki? N'afa. Emulongo teyankolera bannange sikimanyi. Yanzimbira ennyumba ennabbingo ya bisenge 4 bye nali sisuubira. ebigambo bya mulongo tapanga bipange abalala nga bwe mubirowooza. Mulongo ajjanjaba era kyaba yeeyamye mu bantu akikola. Kye sikola nkola ki? Bwe mbanyiise mba nkoze ki? Mulongo Babirye Sarah naye yeggase ku bogeza ab'enjawulo okusima abawuliriza ba pulogulaamu ya Kkooti y'Amaka, okubadde ne Ssenkulu wa Star TV omwami Omugwanya Ibrahim. Nga tukoze bulungi nti atukuŋŋaanyiza okuva mu njuyi ez'enjawulo mu nsi yonna. Omulongo nze gye ndi muyita dokita, olw'okuba testimony zempulidde wano nyingi. Alina obulamu bw'abantu bwakutteko mu mbeera ez'enjawulo. Mulongo naffe ng'ekitongole atufudde banjawulo olw'ensonga nti tusobola kuŋŋaanya abantu faana we bati
nga tebagoberera ekitegeeza program kkooti y'amaka erina omulama kwetambulira. Ne radio kwetambulira y'amaanyi tugikubire mu ngalo. Ne TV kwetambulira nayo y'amaanyi. Nga buwungeera omulongo yeebazizza abawagizi be bwe yabagabudde ekijjulo kya keeki. Abayimbi abatali bamu nabo tebalutumiddwa mwana anti babaddewo okubugiriza abawuliriza ba pologulamu ya kkooti y'amaka era ng'omuziki baagukubye buteddiza. Kuzala mubara, mukabya wakulira mubara, nokuyonka wayonka mubara. Ebiriroliro ziyite fireworks ezafundikiddwa omukolo olwo abanyumirwa okusala endungu batandika okukyekola. Pologulamu ya kkooti y'amaka ebeera ku Radio Star buli lunaku okuva ku bbalaza kutuuka ku Lwokutaano wakati w'essaawa 5 otuusa ku ssaawa 7 ez'emisana, so nga ku Star TV ebeerawo buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 kutuusa ku ssaawa 5:30 ez'ekiro olwo neddibwamu ku Sande ku ssaawa 6 okutuusa ku ssaawa 7 ez'emisana. Tone Sannabulya yakusakidde egguliro lino ku lwa Star TV ag'enkizo ku 3. Tuli